Kasese wakedde watya naye batuganya ekizibu kya kasasiro emmotoka zakwama dda tubuulire mu dakiika emu bbiri ate tuwumbe olunaku lwa leero. neyanzege wamala ne Fedi ne Faluku mu studio kituufu kasasiro Kasese kyatufukidde ekizibu. So waliwo ebitongole byavuddeyo after kulaba nti nno abantu bagenda kufa kolera n'ebirwadde ebirala ne basalamu okugamba nti nno tugenda kwekiriningira tawuni zino kutandikira ku booda eri kubanga motoka zaafa kutuuka ku booda endala ezagunde nga Bunyangabo district. So agenda kutubulira lwaki bo bavuddeyo bakirininge tawuni kaso zino tukwaniriza ku Musunsuzi ku makya. Thank you so much. Good morning Uganda. Njagala kwebaza buli omu ali ku mukutu ssaawa eno mu Uganda yonna n'ebweru w'eggwanga. Olwaleero tuli Kasese district ku border ya Uganda. Tuzze wano ku launchinga national program gye twayise the world without waste mu ggwanga lyonna erya Uganda. Kyetuvudde tutandikira wano ku border. Kituufu Uganda olwaleero nkyafu. Z'ensonga ze tuli mu kwogerako ezituleetedde topic ya climate change okufuuka olutalo. Nti olwaleero mu nsi yonna ssematalo ow'okusatu gwe tulina after World War I and World War II bagiyita climate change. Nti ne buli president w'eggwanga lyonna eriri mu Africa ne mu nsi yonna ye topic gy'ayogerako lwaleero. Now, thematic eri eri etya nti twakoze research okumala akabanga ne tuengaginga ne tusanga nti waste asinga amaanyi kati mu environment bamuyita plastic o kaveera olwaleero. Today Kasese gye tulaunchingira wano ku Rwenzori Square we tuli essaawa eno tugenda kukola gye bayita audit, waste audit. Nti tugenda kutambula mu tawuni y'e Kasese yonna tugatteko ne zi town councils eziri mu Kasese ziri 17 ne divisions 3 eziri mu Kasese municipality. Tugenda kwetooloola abaana batandise okwambala gloves n'abakyala n'abalema. Ffenna tugenda kukwatamu n'abasajja b'e Kasese tusolooze buli kacupa ke bayita plastic bottle tubuleete wano ku Rwenzori Square. Tugenda kola gye bayita audit. Twagala kulaba kampuni ki eziri mu environment, then tulyoke tudefininge n'okubuuza kye bayita producer consumer responsibility. Ompadde amazzi nga nywedde mu cupa oba soda oba juice wa kampuni fulani oba kampuni gye sinaba kutegeera kubanga tugenda mu field, njagala tubuuze ekibuuzo bannayuganda ne bannannyini zi kampuni zi producing ebyokunywa ebyo, ani alina obuvunaanyizibwa okugyayo akacupa kano? Naawe munnayuganda atambula ng'oli mu takisi oli ku booda omaze okunywa amazzi oba juice wo oba kawaragiko kubanga mulimu buli mu plastic, n'okwata n'okasuula mu ddirisa ly'emmotoka oba ku kkubo oba okasuulira ani mu ggwanga lino erya Uganda? Kyekibuuzo ky'amaanyi. Naawe aproducinga omaze okuproducinga n'engula ekyokunywa kyo kikukakatako kitya akola nti no akacupa oba akaveera ako kavaayo mu environment? Kubanga ne we tuyimiridde wano olaba nti ebisubi bitono. Why? Because of environmental degradation. So campaign eno ya buli munnayuganda, campaign eno ya buli manufacturer. That is why tutandise an exhibition okuva jjo. Twayise buli manufacturer akolera wano mu Kasese era buli district gye tutambulamu twagala tusinkane oba oproducinga soda oba juice oba waragi ali mu kacupa kikukakatako okuyingira kweno campaign gye twayise the world without waste environmental revolution. Kwegamba revolution ereeta buli omu kitukakatako environment yaffe ffenna mu Uganda. Tulina okusooka okwagala eggwanga lyaffe because environment otagifaako lwaleero. Climate change ne Kasese wenjogerera woocha. Nze no banzaala wano e Kasese wadde nkolera Kampala ndwanira eddembe mu ggwanga lino. Naye kati wenjogerera tosobola nakwebika wano e Kasese mpozi ng'oli mu AC. Kati ensi ya Katonda obutagifaako nti tudde mu AC ani anasobola AC mu ggwanga lino? Nga tumbawumba
olowooza gavumenti ye yandikozeewo ki kulaba nti nno abantu tebaddamu kusula kasasiro nga bayagala? Kakati ku side ya government campaign yaffe nga civil society oba nga human rights actors mu ggwanga lino tugamba amateeka wegali, we have NEMA laws, mawandiike malungi nnyo. Local governments tuli mu kuziteekamu. Munaffe tujja tumusiima okuba tuwadde embeera eyo lwakadde tujja kusukka wano olwaleero twagala okubaagaliza akaseera akalungi katugende munnyo ku makya mubeere bulungi.